Aha. Agamba bulijjo bagamba ovuga benzi. Enyekonako ku benzi yo atono omutu. Ene benzi. Yeyo. Kana akantu akateerako babuteerako wala. Eyo benzi ML sina ya wansi. Tutandise. Obo omuntu babuteerako wo. Buliwa. Nkwate emmotoka akantu akakoli mu masa akalaga nti benzi. Rosette balage emmotoka eyo mama Fina maye abantu beno muzanyisa emmotoka z'abannammwe. Ennaku za benzi zirabye. Kyokka ennaku za benzi zirabye. Benzi ebonye. Bwe bange ye benzi. Togenda ku buko. Ate bukonze mbotya tomanyi mawanga gempitamu. Si yakuba kubadda olaya kutusanyumba kyotala. Ana Mafina walumirwako muwalawo. Si yakugunda. Omuntu nabazirikiriye. Omuntu watuukira. Dandi obazibika. N'ayagala omuganda. N'ava ku muganda nadda ku musoga. N'ava ku musoga nadda ku muteeso. Kwegamba wona wayitawo buyisi n'otuuka mu basaamya. N'olaba nga baweddeyo n'oga nti kanzikukire mu kyotala. Kati muba mulina buzibu ki? Mu Abaganda obbalekawo abasajja bangi. Okumatira kyekikulu. Abasajja tebamatira. Asobola okutambula n'atabaala buli wamu n'awunzikira mu mukyota nga gwafunye byayagala naye kyajjukira alina kubira essimu naye nga Nuruddin ddala mu byonna byotambula mu bintu by'okoze ku nsi eno owunzikidde mu kyotala sente za butto eza buli lunaku zijja kuva waŋŋamba otya anti nali nkuwa magezi waŋŋamba otya Mafina nakugamba weesonyiwe omukyotala gwe kenyini n'ompaga ali very expensive nnyo omwana namulaba nankuba nange wamulaba otya kyo gwe kenyini wajja n'ogamba tuweyo ekifaananyi ekitonde ekikyotala kyo teri akijaamu ekitonde kye bayita ekikyotala bwe kiba nga n'emubirala bwe kityo salaamu aleikum Mafina n'omukyotala wange simanyi nakumanya n'ekisinga okunnyumira awo ne Fina twali tuti naye n'oguma mukazi wa kyekyakulemya Fina ono oba yali ayengedde nga nvuga sipiidi mugamba tugende mpola mpola Fina kwana yenagezangako eno nga mpokera ekituufu wapokera Fina kyemumanyika alina ebbuba alina obujja bungi alina obujja yabindaganga nina kukubira ng'ali eno yankubiranga ng'ali eno naye ng'akuvumira omuntu gw'atannalabako ate bagamba oba kiki bagamba nti omuntu akijja ku ngozi waliwo olugero olugamba nga alaga yakiyonka ku bbeere lya nnyina owira nno bwatandise yankubiranga gwe tampangako ku kitiibwa Fina kati omanyi lwaki yakuwa kitiibwa nasooka nentuula naye ogwasooka aba yali mwesifu yali mwesixo ogwasooka nga byakatandika yali mwesifu kati nentuula naye naŋŋamba maama Nuruddin bw'abanga agamba nti agenda okumpasa ti mbadde nkusaba stopinge buli kimu school fees stopinga ez'okunkyalira stopinga byonna Nuruddin yalina obbikola okulaga nti ddala famire enzibi kuva ku ngozi naye nga gwagamba ate akubira nze naye nze tewakiŋŋamba twali tukikyusa bukyusa ng'ozimpa nze mmuweerayo sente wali ofuna no nze ate nkigaana nzino na wano nimala nenziweerayo Fina ate nga mmuvumiddeko n'ebivuma soma nnyo kola bwoti neno Fina nali ngenda kumuwasa ebitali byakusaaga emitwalo 2 najja n'akula bw'ayinagala bakasajjako ne Fina yali yagala mama laba kasajjako nali muwadde kiza nnyumba zaki muwaddeyo ku agenda na bukadde 5 ng'omuwa mitwalo 2 nze nali soonoona mukazi wange ani akulimenti kuba kwonoona ngamba nze bulwa lwakuba muba temulina kati $5 ayagala kugobya abasomesa mu masomero andi bajja kumubba era yatuukanga Mr. Gundi n'amwewolako Gundi n'amwewolako okitegedde n'ekyemu n'agala tukoze tutyaka kakati Fina
neka obaliwo nete tukyasobola kwewasa kati sente zayitirira obungi nene luli yali alina sente nga ne wakawe ziri tomanyi luli yatandika okukola bananga basinga manyi fiina atandika okukola nga ali mu P7 mukituufu okitegedde nawe kijjukira kati fiina n'amanya nti sente za maama we sizize era bagamba nti tukonya abaana etuboonoona balimba omwana atuuka mu myaka neyeesalirawo n'agamba no ekyamaama oba ekyatata si kyange kankole ekyange kati fiina n'atandika n'atoba nga bw'afuna Saturday ng'ajja n'alambula ebintu bye atejjukiraye emisomo mirungi sente ne zimuyeyunira era ye fiina kyemmanyi ng'agamba nti maama kamala okukola sente obufumbo bunsange nga nzirina kyakola sente nakisankeyo ku Afrika n'ekyana ekyo kigeze kitiribiyita kiti nakisanga ku Afrika n'ekyana gwe ndika nnyo gwe Kanurudini tompitako yitawo wano mbuuzeeko nze nali nkiyiseeko kuba mmanyi kirina emmanyiiro eyo naye nga kino ekyana kigenda wama muli mutya bali ku live ya mama Fiina mugamba mutya mwasuze mutya basebo ne bannyabo leero nkyaziza Nurudini wano nzizeko wa nazaala wange mu maka wano naye simanyi abafumbe bawano obagoba bonna kyo ne bonayagala okulya mpaka ssaawa mmeka emmere esula wa mama Fiina amatooke gaago olusuku olulaba sebo omuntu aba n'ebintu naye nga obukodo kwatudde ng'emmere weeri omukazi alina ensawo ez'emmere obamanyi abo wali obalabyeko ng'emmere nnyingi naye nga tewaliwo mmere waka tulinayo twakyalanga ewasenga waffe ng'amazima ga Katonda batayiminga nti ekya tugenda kukyala netusanga amaze okulya ne musanga amaze okulya okutuuka ne babaaniriza ne baba ku bukyayi bwe baba bayanji naye omuntu tasobola kugenda mu maaso na sente okubeeramu omukisa zinyuma olina bw'oliisa era amaka agalimu omukisa tegaggwamu bantu kali n'obusiraamu bukugamba nakikugamba duwa y'emmere byonna bikole mu nsi n'eriisa abantu abeetaaga okulya kati nze dduwa zengenda okufuna ewa Allah sizimanyi gwe liisa abantu yunga oluganda liisa abantu yunga oluganda okukakasa nti obusiraamu ekyo kyenjogerako bukigerako bagamba nti Katonda buli omu yamupimira nti ojja kuwangala emyaka 40 oba 20 mu nsi n'ovuga olugendo naye bagamba ekisobola okukyusa ku gundi yeeyo kalendayo ne weeyongezaayo sikukeera kusaala sikukeera kusoma sapule liisa abeetaaga okulya yamba oluganda lusembeze kuba nkulaba wano abaani naye abasezaala wange Mutebi Mutebi sezaala wose ono senga ono genda bono atadda ogwe omukulukulu namugamba ddewu abantu ajja sange wantu batunze kati ate nina envubuka ziwera ne 10 nina envubuka wano ziwera ne 10 waliwo ne besimanyi mannya n'oyo senga nali mugambye dde nesenga omusanzeewo kyadde agenda okukola senga omusanzeewo senga yatudde ku ttebe eno n'omugamba ddayo omwawule ne mama Fiina namugamba bajja mumutwalako ebintu omwagaza magombe aba alina okubeera wano ku nniya namula wano ng'ali mundabira mama Fiina neŋŋane omukazi ono olugoye lwota lwayambala kyota kyayambala ate gwolaba oyo talya bubi talya bubi talya bijanjaalo talya kawo talya binyeebwa alya nnyama ate talya kifi kimu wakiro amayino gasijja kulya mmere njagala nnyama yokka mumpe ennyama yokka ate saagalamu supu n'enkoko njagala yokka abeere wano oyo abeerewo nkirabye tajja kwesobola mukulikeyo mu kkooti twagenze nonna bali mumanyi tegenda kubaamu bbugumu naye abantu bakyayagala Haaji wabalabye natidde kuba nabadde ku live ya Kabaata divorce nga kwali nono omwana yani Shiru ani ono omwana abeerako kuva ku makya mpaka ssaawa 5 dishi nga bali naye kati ne dushi ne balaga nga abantu bakubyeko bati
we bakundagidde n'okundagirwa awo nange nenkulaba n'oteekako live yo ng'omuntu ali ati eri omuntu nga naturally alina omukisa naye nga tagumanyangako emyaka gy'abadde mu nsi ng'owangadde mu nsi tolowoozanga nako nti gw'olina omukisa bali kye bayita amafuta aba kye bayita feva ng'omuntu mu nsi owangadde zino sente tuzikola byonna byonna tubikola omanyi nti era olinako era ku makya ogenda okole kati ng'omwami wabadde akola e Sudaani n'afuna esente ze n'azimba amayumba ge n'akola buli kimu naye abadde tamanyangako nti alina omukisa basaba ne bannyabo omuntu okumanya nti olina omukisa tuukako mu kizibu funayo okugezesebwa ate nga si kutono nga kunene nga okwo kugezesebwa kw'ofunye omanyi nti ogenda gwa mayiro 100 obutadda ku nsi okugezesebwa okukuteeka mu katu ne kukunyiga kuti ng'ate si kuko wekka ne kwa nsi yonna yes bakubyeko eggulire nga binnyo ne weekanga noganze hajja bayitayogera n'abantu ne balikubako n'odda munoga nze hajja taseka n'abantu nze maama Fiina omusirise naye lwe bakubako ekintu ekinene ennyo ensi yonna yonna n'ekitunuulira lw'ogenda okupima omukisa gw'omutuufu minzaani yo yeeyo weviira yaawo awo tevaayo lwa sente zino zetubala zino eyakedde ku makya ogenda amafiino bafunye obugagga nga sente ozikutte naye eri omugagga nga ne bw'atambula okugenda ku mikolo tasobola kufuna katebe ka ku mwanjo nga bakamusitula nako ne bamuzza emabega ng'alina okujja nnyonnyole ng'alina okwennyonnyolako nize gwemusitulawo ngenda gwe mujjawo yenna nyini ekyuma kiri ekimwanyi basajja batuleeta n'ebyuma abasajja bazimba nalukolongo kino ekizimbo ekirabo ekiwanvu yoyo gwe mujjeewo ate tugenda kusonda lwaki musimbya layini y'emmere ne bajja ate ne bakunona mu ntebe gye bakusukumira emabega taata kitya muweesi jangu batugambye oyingire munda oyingirako munda okitegeera kakitegeeza omukisa feva tusobola ogijja mu kigambo kye bayita essente ne tukiteeka mu kintu kye bayita nti nfunye ekizibu ani ambeererawo kuba omukolo eyakedde ku makya okuyita abantu ku mukolo nti mujje mulye mu nyumba abatuuse dda mpulira haji alina ekintu kye yansomesezza nti bw'ofuna ekizibu buli muntu yeetaaga afuneko ku kizibu nga kinene tulabe weepima otya mu society y'abantu ku minzaani naliyo ekigo nga seekawo malwa atuwa manta nuludiini nti wangi taata myezi 6 taata gye bansibidde nakakwatibwako ekisa neke ebya haji bimale okuggwa ndowooza nakakwatibwako ekisa naye Sekawo Malu yaddanga ku TV n'asomesa nga bwagaba omukisa nga bwagaba essente nga abalemereddwa bonna duhali hamdulillah mujje wa Sekawo Malu mujje wa Sekawo Malu ebiganye byonna muve kwabo bamaama Fiina era banenze banempa manyiddwa nze ku nsi kuno buli agala okulinnya eddala ayagala kulinnyira ku nzi naye weewuunyi omukisa ogwo Sekawo Malu gwalina tegunnavaayo okuwadde katindikaali bwe kati kumuyimiriramu kumuyambako omukisa abaana ba sipapa gwe baalina tegunnavaayo wadde akatindikaali bwe kati obayamba okubajja mu mbeera gye balimu okubajja kubanga bakugamba nti eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya Katonda bayibuli kyegamba nti eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya Katonda abangi we bagwa ne Katonda wasonga waayi nuli ntosobola kuŋŋamba nti maama Fiina mulungi n'olina nga maama Fiina mulungi n'olina nga maama Fiina mulungi ne bwe nfunamu abantu bataana baga siri mulungi ye Katonda aba amaze yasonze dda wakusongedde nti luno 1000 lugamba era nyina gwe nabadde naye ku kooti ne muga bano bonna abantu basiru musajja bavudde nyina omusajja yabadde yayagana nakuwa kirabo kyo yavudde Luweere yalina piki ya milioni nga 4 mwezi nga gyavuga yes
nangamba wamukola nako era gino kunza nagamba abakazi bamuli obubi yalina amaduuka awo ag'engoye ez'ebbeeyi awo nja mukubuulira ebitundu 95 ku 100 abasajja babonaabona lw'abakyala ebitundu kiwulire kino bulungi 95 ku 100 okubonaabona kw'abasajja be tulaba bakyala okwavuwala kw'abakyala okw'abaami kwe mulaba obwavu obuluma abaami abaali babeddeko n'essente oba n'abatazirina omukazi n'akusibira wakusibira n'agamba tuulaawo awo wenja okusobola okukuma nejingira beera awo nobanga ava mu tuluba abuuka naga wakwanye nakigudde ddawo sente zitandise okuwaga kasita tuzaala abaana omukazi asobola okuwanula mu bire n'akukakkanyiza ku ttaka yensonga laki bakugamba nti fuba nnyo okuva mu maka ng'omukazi musanyufu leka ewaka essanyu fuba nnyo n'oba olina kyokoze nti kyabwenzi omukyala aleme kumanya kubanga lwalitegeera ayinza n'obutakunyega naye asobola okwezingako n'akuzinga bw'ati n'akukomya wadde nga yeerabidde nti okukomyako sukulu fiizi w'abaana bate gwalina omukola ki alinnya ku sukulu fiizi w'abaana naye obugagga bwe naye abakazi kituufu balina emitima emibi nyina omukwano gwange abeereyo kyanja baagaggawala bulungi nnyo emyaka gyabwe nga 10 nga gikutte n'awulira buulizi nti alinayo akawala era esimu gye yamukubira buno obugagga bwe butufunye bwe buleese ebizibu katonda abutwale katonda abutwale tubeerewo ate abutwala tima mitima mibi bakazi mmwe muyina emitima katonda alina kye yatuteekamu ffe abakyala n'akituwa mu ngalo zaffe okulaakulanya abaami baffe oba okubaavuwaza omukyala yenna buli lw'osalawo noga nti omwagadde 100% ye mukyala gw'oyinza okugamba tugende tumenye ewagundi tubbe tugaggawayo n'akikola omukyala yakeera ku makyanga g'omusajja ogambe kubanga paati esinga ebintu by'okweraguzaalaguza ebyo abasajja obasaga nze saagala mukazi agenda musawa saagala kweraguza alla yamanyi naye omukazi asobola okukeera ku makya n'akwata sente z'omulekereza emmere n'asonda n'ajja wamafiina omusajja we afune omulimu afune promotion abo gye bali agende e Bulaaya akole abeere bulungi naye batera bikola ng'alina competition bangi be basookerwako Nudini ekitonde kibayita omukyala kikyuka mu sekendi 2 bweki tosobola kumanya kimukyusizza naye kimukyusa singa ategeera nti wakati mu kkubo libalwana n'omwami omwami alinayo side dis agenda ofuna mu bino bye tukola ogenze omukyala wamanya nti luno olutalo lwalwana mubeere bulungi nti waliwo agenda okubaako kyakechula owokusatu akeculeko naye no waliwo nga talinamu yadde contribution atuddeawo namakudde ge nga talinamu mu lutalo taliimu yalaba bulabi motoka zijja atuddewo mu ddiiro naye n'ayombera ebyo n'omubuuza oyombera biki kati omukyala kyekitonde ekyowasa n'akusanga opangisa luumu 2 ng'olinamu ekitanda kyo olinamu buli kimu kyonna n'omuleeta naye bw'aba atandika okukuloga agamba maama Fiina nasanga omusajja oyo ku zero nze mujje ku zero okitegeera naye bambuulizenga gwokola ki tewali nze amuteekamu amagezi n'ekigambo kyokka omukazi okubuulira nti genda katukusabire ofune kimalayo okugamba nti akoze sajja bayomba bawogera nabo bagayeko ne ku baganda nyinaabwe bajja baavu bazibu n'alyoka akutendera yeze nze nkujje wala nnyo omusajja gwe wali ofaanana bwoti era abakujje omuntu akera n'akwoleza omuntu akera n'akuzaayira abaana omuntu akera n'akubudgetingira n'olekawo ensawo za sementi ttaano n'azipulaninga n'azizimbisa bulungi omuntu akera n'omugamba nti nalabyo akapoloti tugenda kagula yebulenga genda okalambule n'akasasula n'atakateeka mu mannya kati abakyala bakyaliyo gye bali kakati baagala byabwe mukwano gye bali buli kye bapulaninga ayagala kati omanye kibajjeeko be basajja tukole twezimbe n'amala okugaggawala
kugambe paati yonna yeetoolwerwamu kuwasa. Ekisookera ddala Nurdin, essaawa zino oba oli mu mbeera mbi, omukyala gw'ofunye bw'omala okulinnya eddala olaba nga tanyumira ebyo byali. Otandika okulaba okweyerusa, otandika okulaba buno obuntu bwentadde mu nviiri obw'ekireera, otandika okumutunulako embugubugu amakudde naye byonna amafina si byakulabigiragire n'abakazi nabo balimba. Mujja mulinnya nga wamusanga bwali kati gwe n'olinnya musajja watu abamu baba n'embuto n'azigumira n'afunayo ku bufiitingi n'akyusa saaluuni enviiri omukazi nga ye wali n'ebireega bye. Kati oyagala nkole ki? Naye yeetereze ng'omuntu gwamumaintaininga. Bannange njagala mbawire Mama Fina mwetaaga kujjukiza nti labika bulungi omukazi. Yes. Mama Fina yazaala, Mama Fina yalabire waka, Mama Fina yakola buli kimu, gwe omusajja okera mu kibuga n'ogenda n'okola. Mama Fina omwana ne bwalwala, okimanyi nti abasajja omwana ne bwalwala n'omukubira essimu n'omuga omwana mulwadde. Akubuuza ndi ddwaliro. Kwegamba n'obudde obwekolako ne bukola ki? Ne bubula. Kati ono bisaati wange gwe nafumbirwa nga bisaati watambulira mu kibuga n'afunayo omukyala bano bannalukenga abo n'amugali ni bino ebipale by'obukindo birekeraawo. Kiki kino ky'oyamba maama mwina abantu abatabafaako. N'amuteekamu ssente agwa mu roseti, n'amuteekamu ssente n'agenda n'agula engoye aba ali awo atuuse mu kibuga ng'azimuwadde ng'ekirabo saati 5 empale 5. Okitegeera weekubenga ne ku kawoowo kaako buli jjajja na bisabbuuni bya Geisha anaabi. Kati embeera etandika okwonooneka. Omukyala wewaka atandika okulaba omusajja akyuse, atandise okunyirira naye ate nga ye yamuwasa yamumaintaininga ku ekyo nti alina kubeera ekyo kya bukyafu kyaki kuba abasajja ffe balina ebatwagalira. Nurdin nga mukazi w'omadde omanyi nti ayambala shariya yeebikirira akakaaya n'ojja n'opaakinga emmotoka n'oyinga n'omusanga mu kamini nga kakoze kati. Enkya n'oddamu n'omulaba abadde tasiba nviiri nga azisibye ziyiise eno. Ali mu legging. Luli ogenda omwira nga ayogera ne mukwano gwe Jamila tugende alunda mu birwaliwa ku Afirikana tugende ku Afirikana. Ebyo si bye tubagamba okutereeza Maama Fina. Okwo kwonooneka. Ati kati gwe olwaliro gw'omusajja. Okwo kwonooneka. Nurdin gwe omusajja okitaddewo. Nti otandise okukyuka. Twagala upgrading naawe. Olubuto otandise oddukozesa jimu. Otandise okwambala fitting which is okay. Kati mu fitting ezo zoyambala nange nsitwira engoye zoolaba ezijja ku mutindo gwange ondeetera omwamanyi badde mutandika okwambala booti. Mpozi ekyo naye nze mbadde ngamba ku kya fashion ne design omukyala batugabe basinga okudesigninga abaami. Lwaki gwe tokkiriza nti kale twayambalanga amasaayaaya mu mbeera embi? Weegombeko ku banno kati nga Maama Fina bw'oli wano oyagala tugamba nti gwe tokirowooza kunoga kana akateeteeyi kajja kukola ki? Ati nze nakulandibwe Maama Fina ow'ekyabazaala n'ennaku gye yalimu eyo mu Ndeeba ebigoye amayuuyi yabigulanga n'afuna ne ssente kamwogereku wano Honorable Mupyo omumanyi w'emukono oba kati yakyusa yabeeranga bagamba neguzo nga mbeera mwaka ne bagamba eyo yeebiri gomesi zizi jangu ngikulage eno yeebiri paka yajja naye nga oyagala mubuza era yeetaaga kugamba nti Honorable olinyisiza kati n'abakyala bano waliyo abalimba najja nga yenna awunya amabeere omusajja akomyewo nti awunya amabeere era ogenda omumanya nti awunya ebbeere ng'emabega eri ate akuwunyidde ebbeere. Maama Fina amabeere togawulira ogenda okutegeera okutandika okujja ku mukyala w'obunoso omwekwankula kiringa omukazi okubeera n'omusajja noga tamalaako okutegeera nti tamalaako ng'olina gy'oyitidde okitegeera. So kyangu nnyo wakati w'abagaana ababiri okutuula okumanya nti enneeyisa yaffe mu myaka gino ebadde bweti kati ate tutandike enneeyisa endala emyaka bwe giti kuba akasente katayinza okukola ki? Gweoyagala kwonoona ssente kapo gye ziri bwe zityo oyagala kwonoona gwe ssente naye nga balina abaana basomera wa basomera nga bo bakolerera baana bo kuba bulungi bo beevaako
nabo boogereko mama nabo gye bali nga waliwo abantu bazadde agula ettaka eno azimba bino naye nga ye omubuuza walidde ki waaki ng'ali awo naye nga mugagga mulina omugagga nina abagagga nga 3 obategedde obatunulire basekerera noga naye n'otuulako nabo waliwo olunaku lwe natuulako ne mukwano gwange nabukeera namusinkana mu state nangenda kugamba omugagga kuleveeyo abange ndowooza n'abange bebabo aha nabukeera oyo netusinkana netusinkana nabukeera baali batuyise abagagga okusonda ekitebe kya NRM twalimu abagagga ndowooza banga mwalimu abagagga kaneme kweteekamu nga balinga nga 8 bwe tutyo ndijjukira olukuŋŋaano lwa 2016 wali nakubukedde wamma ne balukwata direct sirage n'alukwata ndujjukira nentunuulira mukwano gwe ne muganda ye gundi engatto y'omukyayina eno bwemenyekera wano okola ki abantu obagamba ki nentunuulira mukwano gwe ne mugamba akasuuti kano omanyi buno obusuuti bw'abakristaayo obwedda obw'ekkanisa abula kwambala kawunda ng'ate mukazi yambadde nga mukazi sikaati kino ekifaanagana ne mugamba nedda kyusaamu so mukazi munno bw'akubuulirira owulira naye senga omusajja akireeta direct n'akugamba nti wandiyambadde bw'otye weebuuza lwaki akikugambye deni nentunulira mugagga tulina omugagga yanga gwe mbadde ngenda okugamba ebisaati abitumya muli awo nekundi nga liri bweru vest omuvubuka jangu ebisaati bye1400 n'ogamba yanga matovu manisuuli akedizaki mwogere n'atumya muwogo ow'olukumi n'atumizaako kyayi omukalu n'atandika n'okuyomba sukaali ng'ompadde mutono sukaali ng'otoedde mutono akajjajja wandiyongeddemu kano akala mukakyuse n'atuya n'agegga naye nga nze yanga yampa edduuka ddamala nga akolera awo tosasula kati nga mugagga muvundu ekituusa n'abantu okulowooza nti abo babateeka mu ssente bakolera gwe tomulaba ebipale mukitegeera kati mbasomera ne tubeera n'omugagga Bosco Lubega Bosco kati no Lubega Bosco tusobola namuteekawo n'ayogera ebigambo 3 mu bantu mu society y'abantu era bayinza n'okuba abakwere nga tebamumanyi nnyo kiri awo Lubega Bosco kwa yeetya kiki anti naturally ye ekyamujja Masako be ekyamujjawa yajja kunoonya ssente si kwambala n'azifuna kati naye aba akolereraani kulaba ku ssente nnyina akawunti nkambwe kulako ng'eriko biliyoni 5 ng'agamba yes sigambwako bw'azimba ekizimbe kino agamba mmaze kati ate eriyo omuntu agamba nti nze obulamu bwange nga Namutebi bwe nava mu kyalo waffe mu bwawusigaalo ne nnyingira mu kibuga muno neetandika okukola bwawusigaalo bwange nga nina ebirooto byange nti bwe naakula Katonda nankwatirako njagala mbeere nga ndi bulungi njagala nyambala essaawa nga ya golodi njagala buli kintu ekimbeerako nga kya golodi ekitegeera njagala mbeere n'amaka amalungi njagala mbeere n'abantu bange famire yange kweganga nange bye birooto byange kwegamba ssente zo zibenga gwazifunamu saagala muntu kundiira nkoko ate mpuyire ekiyonta nga ngamba omwana genda mu faamu kwata enkoko 5 zisaye tulye kati ate Lubega ayinza okusanga ku nkoko ze 3 ng'ozikutte n'akutta eriyo omuntu nga ye Eva bugenda mu maka ge mwaba abatulaba mwali mukyaddeko nga omugaati guzze mulamba naye ng'omugaati bwe baguteeka wano basala kano ne basalamu na kano ne bagaba butundutundu ng'ate bagagga nga bagagga n'akwata kano katoosi kano n'akawanuudiini katoosi kano n'akamaama Feena ne baddira obugundi obukyayi obwo obukopo obutono n'akakuteera awo n'okanywa n'owira nga munda okulukuta amaziga okubula okufa omugaati ne guddayo mu kawada ali ng'ogulaba nti guguli gugenze ngulaba naye nga tuli ku bantu abalina ssente saabaavu nti bakekkereza kulyako wabula nga ssente weeziri nyina omugagga nno gwe mmanyi eri ligi gye tuli mu kwogerako ba biliyoniya bamuweereza mutowe
akole naye ndoza bamuzaala walala babazaala bonna naye nga ye family ye temukwatako omulenzi najja ne bakola bonna omwaka mulamba n'amubba miliyoni 10 n'amunonya n'abula n'aweereza bakifeesi mugende Masaka munoonye taata ayagala nnyo omwana oyo alina mumukube ajja kwogera gyali baamukuba taata era paka yayogera omutabani gyalaze oyo mugagga ze sente zetugamba omuntu asobola okufuna sente ze n'ayita mu bugubi bungi n'odiini abantu bafunye sente kizibu nnyo 100% omuntu okufuna sente ng'azikoze reality ng'azikoze mu buntu mu mazima eriyo omuntu yafuna sente ng'asoose kukola bintu bye naye yeetambulira nga y'omuntu taata yaliwo maama yaliwo bonna baganda baliwo naye tebasobola kwefaako kwetambulira balina ekisiraani ky'obwavu ekibabonyaabonya kati ye atambudde afunye omukisa gwe afunye obugagga bwe nga gw'obuzanyiramu nga guliko obukwakkulizo bungi maybe anti kyenkugambe nti abagagga abo ansa we weetooloola ennyo sente zaabwe si za muzannyo si za kumanyira za musaayi enusu 15,000 azikuwe oba omutwalo bwe batugaa bwakw'ettaano zikube kibooko okusooka ziweko ebisiraani ziwe emiggo so nebayo na bano twali tukyayogera ku nsonga ya Haji tuli ku mukisa gwatulaba ku TikTok atulaba ku YouTube tukugamba nti tuli ku mukisa ndi wa mama Fiina wano kati wetwogerera waliwo mamanyize nasoma ebintu bino mbimanyi era n'obulamu tubuwangaaliramu omuntu mwogera naye nakugamba ngenda binyuma naye mbeere mugamba ngenda kati mwogedde ku mukisa nyina kyenjagadde okugiramu mama Fiina era kuba teri atakimanyi bwe twogera ku mukisa olina kujja wani mama Fiina naye ng'agenda kwekisobola nkusaba nga tugenda okuddayo ku Haji osooka ompe ku nnamba z'essimu ono agenda ono alina kyabuuza amanyi nti noke nja kufuna akadde njogere ne mama Fiina ennamba z'essimu ziwandiike bw'aba azisomye okay nsaba ku nnamba za mama Fiina ennamba za mama Fiina kansookere kulabula wano ennamba za mama Fiina zeezo eya 0772 45 89 64 ne 0782 95 95 17 21 naye nga mbalabula nti mama Fiina ali ku TikTok naye alina blue tick. Mama Fiina alina abafere abamufereramu ndowooza emitwalo 5 abafere bw'onyiga ku TikTok ojja kusanga mama Fiina nga mitwalo 5 ojja kusanga ku Facebook nze siri ku Facebook ojja kusanga ko mama Fiina ku Facebook ojja basanga ku Twitter ojja basanga buli wamu wonna naye ku namba z'enkuwadde bw'obanga sizolina zonna zijjeemu nkiddamu oli ajja kujja mu inbox yo akukubye ne ku video call okakase nti mama Fiina yankubidde nga muferi olabidde ne ku video call ng'olaba mama Fiina naye nga muferi ne bannayuganda obwazolo tuli ku rate yawaggulu ne bw'oba bwira Monday up to Monday bannayuganda waliwo ebintu tulina okyusa okulya kuba obwazolo nze bwenda mu bannayuganda oli bamutega ekintu naye n'akulaga akikkiririzaamu ate n'obusungu bungi naga gwe mwennyini gwe gwendabye gwenva okwogera naye n'omugato kati mama esente siziweereza n'omubuuza ompeereza zaaki n'omugamba nti essimu kati nkola bwe nti n'omugamba mama Fiina alina ennamba z'essimu 2 zonna za MTN bw'omala okimugana najja Nurudini kati ate Airtel n'omugamba nange newankubadde kale tuli baavu naye waliwo ebintu ebirala nga teweetaaga kusooka kutwala bakugambye nyina essimu 2 eza MTN kati nyina eno eya Airtel n'omugamba nange kale oli musiru kituufu si musango gwo naye ebimuweeka keeku nadda n'agamba Nurudini ate nesembyayo bwe ziti n'omugamba gundi kati ennamba z'ama Fiina ziri 2 bamanyi nti Nurudini amanyi nnyo mama Fiina akola bw'ati Nurudini njagala kwogeramuko nawe nga tuvudde wano ku TikTok mu message n'omugamba ojja kwogerako naye ninaye n'omugamba okay obadde ogamba ki
nina yene namba si ya mama Fina n'omugamba bakugambye ayine namba 2 ziri bweziti era ne bakugamba nti alina abamufereramu abakola bino ebintu wammanga n'akugamba kankwereze ku audio no ndabe tulina empisa naye mutukako obutaba nazo ng'obibula omuga era ntino mmoga nti kale kituufu kuba nze nsoma nnyo mama Fina kati manyi n'okusoma embeera z'abantu nti waliwo abantu nga mu butonde gwomubuulira ebyamagezi nga tabyagala Katonda yamugamba gwe genda ku nsi beera musiru tomanya mu ggulu olibeera n'amagezi kati ne ŋŋamba kale yadde bakutonda bantu bakugambye oli ayina ennamba z'essimu 2 ajjanjabira Bulenga Bulenga Mityana Road nakubira Nurudini kati faabe Masaka nkugambye oli ajjanjabira Bulenga taina branch walala taina akugambye okuba ku simu bweziti kakati tasobola kujjako mutukula nafa abekasese twetaaga obujjanjabi naye ng'okuva ekasese oli afubuutuka Kenya ava Rwanda ava Burundi ava Congo ava America ava London ava wona Samafine Bulenga naye gwe owekasese ogamba kati olinga agamba nti yayina ebizibu banne temugenda kugatta nnaku nakutumanyira Busiru mu bigattibwamu beerako n'ekimu kati olwane ku kirala oli mwavu ate ogatteko obusiru ogatte n'obutaba na mpisa nze ntero kigamba abantu tebaagala babagamba mazima nze ŋŋamba abantu amazima bw'oba mwavu tambula n'empisa kale omuntu akuyambeko nti naye akaana ako oba omusajja oyo munnange wampisa naye oli mwavu otambula okontola mafe nawe mpa ku ssente zoyonoona ezo ku ssente nawe okitegeera omugamba oyogedde ku kyamaloboozi oyina omugamba nti oyo mufere ennamba zange ziri 07724589 ne 0782951721 na mama Fina kankweza amaloboozi ge tubaetwogera naawe nzikanga tubadde twogera naawe oyina gamba namba yeri endala nulini nkugambye oyo mukazi mufere nyina amaloboozi ge n'omuga akugambye baferera mu linnya lye era nagamba bw'ofuna akukubira essimu yenna ajja mu inbox yo n'akusaba ssente nulini kwoli mpe ennamba yo n'omugamba ennamba yaki nti yino njagala kuwa amaloboozi omukazi oyo mama Fina yennyini mufere nawa ssente n'omugamba kati olw'okuba nakugambye nti nsoma nnyo ebintu bingi ne mmanya nti kaakati ekituufu kiri nti balina emmere n'obujo batunda simanya brain booster kati waliwo emyaka gyotukanga tebikyakola tebikyakukolako nomuga kati nkutadde naye kati byonna nga tumaze okubyogera mbikuddiramu yadde tugambye tuli basiru tuli baavu tukake tutegere nga wano wenjogeredde mama Fina ennamba zo 2 zo omuntu z'alina okukubako kati bw'okuba ku ssimu endala nze sirina nnyo mpisa omuntu nyina byenjagala abantu mubuulira ategeere nze manyi kasita nakizuula nti school fees bwe zituuka nze esasulira era bwe muba munjagala nze esasulira ne bwe mbatama nze esasulira kati temukyalina kye muŋŋamba nnyo kiri awo oba nabatama it is okay mama Fina ennamba ze z'essimu namba ki ennamba za mama Fina ziri 2 nzidda mu kamwa kange 07720 ekinzizisaamu kukaka bantu kutegeera 45 89 64 eyokubiri eri 0782 075 95 17 ze nnamba za mama Fina zokka ennamba ze mbasomera ntambudde nazo emyaka egisukka 15 ndina nnamba ezo sirina nnamba ndala ku gundi ku TikTok kuliko era nnamba zange ziriko sirina muntu gwe followinga yenna
sirina muntu gwe followinga yenna ku TikTok yange ninako abantu abasukka abameka abasukka 40 basukkamu tuli 5 likes ndi million nga gwe balanga eweze 40 okwambuka kuba lwaki nkyogera bwe nti oyinza okulaba eno program nga wayise emyezi 3 nga tuli 6 batugambana omaye bannayuganda nze mbamanyi batugambana mukati enkaaga yaki bannange ngudde ku mufere kaakati bannange ekituufu kati eri nga nvuddeyo mbagambye essimu za Mama Fiina zino zemulaba zino zolaba wano ku mugongo era ne Mama Fiina kati ndagirire Bulenga ojjanjabira kati omuntu ayagala Mama Fiina ne bw'obanga oli Rwanda ne bw'obanga oli Bulaaya mu America wa ne bw'obanga oli Canada ne bw'obanga oli Gulu ne bw'obanga oli wa tosobola kulwa Mama Fiina tosobola mubulwa atya Mama Fiina ali omu kwate ekkubo kati kantandike okulagira abava ejjinja ave Nairobi eyo Soroti weeyo jangu butereevu mpaka Kampala yingira paaka mpya oba paaka nkadde mpya tuula mu taxi ogambe kondakita nti nviiramu wa Mama Fiina kimala nviiramu wa Mama Fiina e Bulenga mu paaka empya mwe muli takisi z'e Bulenga togenda mu kajja togenda mu nkadde ate kati omuntu era bw'ogenda mu Usaafi naawe oba okiyitirizza Usaafi ekwata z'eri Ntebe Road Nsambya kati oba okiyitirizza okitegeera gwe gamba kondakita nti nviiramu wa Mama Fiina Bulenga we bakugiramu waliwo billboard nene nnyo eriko ekifaananyi kyange weewo wennyini ku kalinaawo weewo wennyini gwe vaamu yingira geeti ya bbulaaka nzijanjaba olunaku lwa Sande bwe mba sijjanjabi wabeerawo mukyala Maria nzijanjaba naye ne Rosette abeerawo bakujjanjaba otambule okola eki kasita ogenda ng'ogenze Bulenga kasoba ng'ogenze Bulenga ddamu onsiigire ekifaananyi ky'e Bulenga kubanga kati okirabe kano ke tugamba nti ojja kusangawo Rosette osangewo ne gundi waliwo ayinza okukozesa akakisa ako n'amukubira n'amugamba n'amusanga wa babantu balina ne system wali nga babakuumirako awo bano bafera olina jjabage waliwo abalabufu n'agamba sente Mama kanzi kuleetera eddala olina n'awaganya n'agenda nga bali ku ssimu mpaka ku geeti n'atuuka ku geeti n'amugamba Mama ndi wano ku geeti nyingidde ndi wano nti ate fuluma asikali tajja kukkiriza bajja kujjako sente empitirivu nnyo sooka ofuluma osindikire sente ekyo twagala kiggwewo gwe ku Mutiana Road ku Bulenga ku Mutiana Road wosanga billboard ya Mama Fiina woyisa Bulenga mu tawuni n'oyisa Africa n'obanga kkirira nga adda ku 9 ekkoona eryo lyennyini weewo Mama Fiina wasangibwa tuba tukyalagira abantu abava wala katulagire abava Hoima Road lwe Nansana Masindi wa side zeeyo gwe linnya mmotoka yo otuuke Namuŋŋoona vaamu Namuŋŋoona awo wennyini waliwo emmotoka ez'e Bulenga ogambe kondakita tinviiramu wa Mama Fiina Bulenga Mama Fiina yena gw'osanze ng'obuuka meters 2 okumusinkana nti wajjanjabira oyo si Mama Fiina. Mama Fiina kolansi yono Mama Fiina yono bw'oba ova Masaka Road Rwanda wa balinnya bbaasi Lukunjiri Kabaale wa era linnya bbaasi yo tuuka e Busego bagambe nti nvaamu gamba funawo wa boda wa nusu 10 oba 10 ezo mugambe ntwalira Mama Fiina e Bulenga atuuka butereevu e Bulenga ate ne bw'obanga bakutuusiza e Bulenga gezaako nnyo okumanya wootuuse kale ye Bulenga kuba kibillboard okiraba n'ennamba z'amasimu zino bwe ziba size eziriko fubuutuka abava e Bulaaya tinvudde Bulaaya njagala Mama Fiina mulabeko genda ku airport olutuuka ku airport Entebbe linnya taxi
kawuba funa kabwawo kagambe ntwale mu mafine bulenga ngenda ntwala ewa mama fine bulenga yes mama fine bulenga boteeka mu gugu ng'obadde ovuga tugeze ova Kisaasi ova Naalya ova Muyenga ovaawa teekamu ka app gwe tambulira kweyo okay tambulira kweyo mama fina era gugejja kutuusa ekugambe nti weta wano wewa mama fina okitegeera yes kiki ekirala kyoyagala nsomeseeko awo bategeddewo bulungi nnyo era enamba saawa 10 bajja kuba mulimu abasiru andi bali benjogeddeko naye omanyi ekyo nakyo bayizawe kiri part of ekisiraani ekyokuba omusiru yes oli namige ekisiraani nga gwe obulamu bwo bwonna buli lwogezaako okunoonya ekituufu ogwa mu kikyamu buli lwogezaako okwejja mu katyabaga bakubuzaabuza oyinza n'okutula kuwa booda n'omugamba ntwale wa mama fiina n'agamba neno twabadde n'omusawo egindi omusawo yakola nnyo wali omanyani ababooda kati babulooka obamanyi yes ogenda okuwuzika badde agenda amafiina ng'akugudde akututte mitiyana oli mubende mu binnya okukakana nga bakutunzizza buli kimu ekikyo kati waliwo abantu abalina ekisiraani nga badda buziki mabega neegezaako osabe esaala ekisiraani ekyo kyejjeko onuyire oga nti omwaka guno njagala kubeera bulungi ate nja kuwonera wa mama fiina kati mama fiina naye omuntu waliwo nga bw'oyogedde ebyaddala nga teyeetaga kugamba ng'alina ekisiraani kiwunya ye akola atya alina okujja ewuwo ekisiraani kyangu nnyo okujjawo nnyo abantu abasinga balina ebisiraani kyangu nnyo okujjawo paati ovu dakiika 5 kiba kivuddewo ekisiraani n'olutwe byawukanira ddala anti olagaba nayenze nyina ebisiraani buli lwengira ekino ne kikola kiti eri omuntu nga ye ne bw'aba asuziza appointment nga kyawedde dda nga n'empapula ezimu azisayininze ng'enkyatunda ttaka amazima ga Katonda ku nkomyo nga beekuba tugeze tusuziza no ddiiru n'oludiini tugenda kutunda faamu yange y'ekapeeka enkya abasajja basasuddeko $3 tulina okumalayo omusajja atuwa ssente neyeekuba n'agamba nedda neyeekuba nga buli kimu kiwedde banka yazinyimye madamu yagaanye kansooke nve mu America eri omuntu nga asabye omulimu okumala emyaka ng'obuyigirize bw'alina businga emirimu gy'asaba naye nga teri agumuwa tugeze olina diguli osaba kufumba mmere mu woteeri wasoma bya catering ne baga nti obuyigirize bw'olina bunene nnyo wanti twagalawo muyigirize bw'atyo owa P5 najja ne bamuwa omulimu kijja kufumba kino nga gwe buli kimu okirina eriyo omuntu nga ne bw'olikola empisa bino byabakyala bagamba abakazi baweddemu empisa abakyala tebafukamira abakyala tebatusinza nga ne bw'olifukamira emirundi nga ne bw'ofukamira ye weefukamiza ki kazi lwantamu onyiiza bunyiiza ne bw'okola ekituufu ne weemodula n'omwemodolerako bino abasajja bagamba namwe muyiga okumansula weetegemuke waka kati bino oyambadde biki byebisiraani ebyo kwebuuza magezi kati ogenza okola nga olina kwambala bwotyo sijja kudda wano tolina lunaku lwolekera ku makya kolera musajja wo kirungi n'asiima nga olina kwegula bweguzi olina kumusinza businzi omufunako ekintu kwegamba ne bw'aba yakunyiizizza kikkakatako mwetondera akunyiiza olina okugenda bannange essole kale nayogedde nga otunatulamu n'ogamba bwe nafumbirwa jime twayawukana bwe nafumbirwa paatu twayawukana kati nfumbiddwa Andrew twawukanye kati ate noono mama fiina saagala kumansa baana bange noono omusajja nkoze buli kimu kyonna nalina obusente bwange nali Saudi nabweta ne mbumuteekamu tukoze buli kimu naye mama fiina omusajja owange talisiimako sigamba nti tayagala kusiima ekikuliko kye kiganya okusiimisa awo kanjogere ku bawala bange bali benjagala abalungi njagala nnyo abawala abalungi nkumanyi naye sisobola bamalawo naye benalekawo basanga bonna baadiba tumanyiddwa bannage tumanyiddwa nedda on a serious note osanga abawala abalungi ebyaddala
nga obufumbo buga teri amugamba yadde okumuwasa ekyo si kisiraani kyekisiraani ati yegambye nti osanga famire nga bazaala abaana balungi naye abaana abalungi abo bazadde abaana era ne basoma abalungi batera okusoma kuba omulungi ku luzungu ndowooza kyeva obettanira ennyo naye ng'emabega mu bulungi bwabwe eriyo ekyekusifu ekyava mu famire eyo ekigenda kirondoola nti ekika ekyo kyo tekifumbirwa eriyo Nurudini n'awandaba ng'eriyo famire bo nga tebafumbirwa bo nga tebanjula abawala musanvu mwe bali mu famire nyaabwe nga ne bwaligezako n'agenda Bulaaya emulema n'akomawo eriyo nga emabega eriyo eyakikola n'akikola abaana ba munne nti ne bwalizaala abaana abalungi abenkana kibalondoole nabo baboneeboneko kati olwokubanga tuzaaliddwa mu famire nga tetulabangako bintu byawongo mu famire tuzaaliddwa tulaga maama agamba ajja ti tudde ku musaalo tusaale ekyo kiyinza obbateeka mu mbeera ebbanga lyonna nemutaffe tetuloga era bino tewali kiriwo kirabika tewali kiyinza okuba nga kintu kyava mabega nga kiva kya generations buli kintu kyonna kyonna ekikubonyaabonya kati si kyakakati musaayi gwo gye wava musaayi mabega era bodda mu background ojja kutandika okulowooza nti bantuma erinnya lya Namusoke lino naye bagamba senga Namusoke teyafumbirwa ne senga Namusoke gwe baamubbulamu naye teyafumbirwa naye yali bw'atyo n'abaana ba taata gundi kuliko abaana be batebayita nabo tebafumbirwa buli ekikusumbuwa kati ne bibeere byanfuna nti oyavuwala wateekeddwa okuba nga kyamabega si kyakakati kati abawala bwe ne bakulanga bo bemanyi nti kasita balungi ze notera obbalaba noseka n'ogamba nga bannyaabwe bambi bamaama batera okulwana n'abikuleetera ebiwala ebirungi ebinyirira agamba amafiina mwana ngono yasoma oli bakamuzaalamu abaana 3 ono omusajja yamuwasa n'amusuula mu nju amaka amatiribo n'amalungi bamuwasa embaga y'amaanyi bamusuulawo ono naye nga bba abawala tebeefiirayo panage mami ameze nja kufuna naye nga bonna babakulunguddemu abaana kitegeeza aloga omulungi yeeteesa aloga omulungi ate ekikolimo kikwata nnyo okusinga omubi ekikolimo kikwata nnyo okusinga omubi kubanga aloga omubi takumalirako nnyo budde takufiirako amanyi ensi yakubakuba dda n'obubi bwo era njagala mutunuulire Nurudini njagala ondeetera abasajja abagagga bwe tutenda wano nti bagagga onteerawo bakyala baabwe tulabe be basinga embooko mu Uganda tuyite Matovu Yanga Manisuuli aleete mukazi we ayite Mama Joy tuyite Sebalamu tuyite Drake Lubega aleete tubateeka awo mubaleete ne ebyo ebikazi ebyo oba ffe ebikazi ffe famire yaffe abatuzaala batera otukolera ebyogero batera tutangira bye tunaatuukako mu maaso n'okulanga okolereddwa kubanga maama wamanyi yazaala mubi gambe kyana kyange no kifaako ensi egenda teri ajja kyange no kiteekamu omukisa omusajja akiwasa kiwasa leero n'ogula benzi n'agamba kyana kyange okuba kiyingire obufumbo maama fiina bawakyakiwase babeererake bazaala abaana basome mwana wange teyasoma kati omukazi n'akola ku baana be bano batenda obubi kati ow'abalungi n'atuula ye already alina kasukaali nazaala ekyana nga kirungi ekyana ekirungi nekifuuka ekirungi buli ajja akisitulamu bannaye kibebbi eri omwana gw'osanga kati Nurudini ayinza okusanga n'omwana nga ne Nurudini ono afunye atya omuwala ono nga tolina bisaanizo bimufuna kuba kitegeeza omulungi gw'okwanya alina okuweebwa alina okwagala ennyo alina okwaki naye olw'okubanga abaana abali mu society abakwidde ku mulembe guno myaka 25 bazadde baabwe tebabafaako yensonga lwaki nti abalungi bayaayaana abalungi bayeeyeeta abalungi baliawo bakeera kutamiira bakeera kunywa mwenge bakeera mu mabaala kasa akwata iPhone kimala
bali kololawo ne machine bazungira ku boda okitegeera nti ebiseera bino betulimu nti abaana omulembe guno kizibu nnyo omwana okwepulaninga nti nina ekizibu batono nnyo akubeera naga naye manyi Mama Feena wandibeerawo pulogulemu kati agenda okupulaninga ogamba nti ajje wa Mama Feena nga yavundavunda dda nga yafaafa dda nga basajja nga ataano bamukubye ebigo obanga gukidde mu mbeera mbi oba bamusibye n'omusiba kubanga baagala eby'omutindo nga tebasobola byetuusaako nga bwe baagala buli iPhone efuluma gyayagala makeup akuyitako ku boda omutwe ne gubulwa okufiirayo guti noga akawala kano kyeki naye nga ennaku emu agendeyo nansana kabumbi basula nansana osulako ne nansana naye musimanyi kabumbi ate osobola okusula nansana wennyini era mubaamu kabumbi mubeera musimanyi bamuyita nabweru simanyi mulimu paati z'abasula nansana ebazimanyi masitoowa okitegeera obulungi buno bwabuuka emyala n'otuuka wasula ofa omuga kankutwaleko andeka wano ayinza n'okulaga ekikomere ekitali kyabwe akugandeka wano kangende nga tejja kugenda nogana obulungi buno bwonna kati abo abaana balina kukola batya nze kyensinga okugamba omuntu basebo ne bannya babandaba gezaako kyetuyita okwenoonya gezaako okwezuula kya butonde badokita abazungu balina kyebakebera bakiyitaani mu nnyamba okwo omuntu n'ogenda buli mwaka ne bakebera general check-up general body check-up yes nti omuntu okwetegeera kya butonde okusinga okumanya n'osanga ensigo yavunda dda naye no tuba tulina okwekebera mukko yes ne bwe ndaba siina buzibu teri muntu atalina buzibu kuba omuntu ayogera omuntu alina bizinesi omuntu akola omuntu yava ko n'ogenda wadde wagenda Bulaaya eriyo abakuliko aboonoona ebintu byo kati gwenzo ga nsiina buzibu naye ng'oli Bulaaya ozimbidde enju emyaka 10 enju teva mu kifo enju tegenda bw'irwa pulaninga okumaliriza ng'ofuna ebizibu ebitwala ssente naye ng'okola era ne ssente ozifuna bulungi nga n'omwezi oyinza ofuna $1 naye nga tolina kyolaga nti kyekino kati oba tolina kizibu awo oba n'ekizibu ate bangayo olumwe ebizibu tumanyi bitutumira nga teryakikusi nudini takuloze wabula oba ozunga bibyo n'ogenda ogwa mu nsasagge mukazi olunaku olwo ayinza okukutomeza ekisiraani obulamu bwo byonna buli kimu kyonna naye ekyo Mama Feena njagala kukinyonyo kyoga weebaka n'omuntu n'otwala ekisiraani lunaku olwo nze nga si kati oba olina kukola oti lunaku olwo n'ogwa mu muntu gwe mwennyini sebandaba n'ogamba nti okuva lwe nayagala omukazi oyo obulamu bwange bwayonooneka ebyange byonna byafa nayagala omusajja oyo ebyange byonna byafa nzikivula saagala musajja asose sooka mwetegereza omukebera olina okukebera omusajja ntono yazze n'ogenda n'omukebera nekyo kigamba n'ababanda bamuyige bw'oba olina nga olina obufumbo bw'oyagala okuyingiramu olina omukazi gw'oyagala okuwasa sooka omukebezi omanyi nti omukazi otajja kwonoonera byabugagga byo mu mpewo eno bakebera Feena temweyitiriza nnyo ate tukebera n'okusinga badokita abazungu kati omukebera otya nti kati njagala kuwasa Rosette ani Rosette nze mmanyi mba nyina okujja ne oba toze n'oba okuba essimu lwakubanga abantu wakati olaba nooli wano kino kikolera nnyo ab'e Bulaaya nti batomedde nnyo baatuuka n'okudda ku sabbuuni oli e Bulaaya tomumanyi tojja kutegeera be bali bennayogeddeko kati kyenjagala mbagambye ne bw'oba oli Bulaaya ne oba oliwa ne oba oliwa kasoba nga toli mu ggulu kasoba ng'ofunye essimu ya Mama Feena entuufu abantu bali eyo balina depression yabakubaakuba dda amaka gayonooneka dda kwegamba omwami n'omukyala tebakyalina mboozi ali awo ebirevu bikomeeno enviri zikomeriye naye akeera kukola n'omubuuza lwaki weebonyaabonya nsi nagivaako muliemu Museveni wammwe twagala naye ng'ayina ssente kituuka n'obba kyayisa gavumenti eri naye nga tegirinaako musango naye olw'ebizibu byafunye n'akupakira ekivumo kiri so okwenoonya kikulu okwezuula kikulu
bw'omala okwenoonya ne weetegeera nzaani maama Fiina gye nvudde wange ne gye ndaga wange. Nzaani tinze Namutebi Silivia gye nvudde wange abadde atya nti abadde bw'ati ate gye ndaga agenda kubeera atya nti bw'ati. Mu maaso awali akazibu konna n'okasaanyaawo n'osigala ng'oli independent nga gwe Namutebi Silivia atagenda kweyongerwako bizibu birala. Bayiza we n'okkebeza abaana n'otunula abaana bo. Abaana abatono omanya nti abaana bange bano omwana omuto anaabeera atya, omwana omutono anaabeera okulaba nti obaleka mu nsi nga balambulukufu. Ozaala abaana n'obeera nabo n'obateeka ku mutindo nga bwe nagambye bwe Fiina bwe twamukola. Omwana bw'aweza emyaka 15 abaana b'e Bulaaya bakyuka. Abaana ne bakyuka omwana by'omugamba tabiwulira takola kyo kitegeera ng'alaba future gy'omutaddemu eya America yeeyo. Kati gwe ate omala okuvaayo omwana afuukira America ekizibu. Eriyo abalina abaana nga babazaala waliwo ekirwadde kino mu Luzungu batera kituma autism. Olina azaala omwana ate nno bisinga kubeera mu Bulaaya eyo. N'atambula n'omwana atandika okunyeenya omutwe, omwana atandika okwekyanga, n'afuuka zolo, omwana ayika endusu, omwana atandika okuba ebintu ayinza n'okuba nnyina agenda ku ssomero kwega n'azoligira ddala. Kati w'omutwala mu ddwaliro ezzungu ne bagamba autism. Wabba tebalina kye bamanyi. Kati ojja genda okwekanga omwana oyo akutawanyizza emyaka nga si autism. Nga bino biva eno wammwe bannakigudde kye babazaala. Ekyabbogo. Omanye ebyo byeyunira abagagga okufaako obufi. Byagala nabe omwava atambula ng'abonaabona anoonya omukisa n'atuuka ew'omusawo n'amugamba waliwo yatubbako lubaale waffe. Oyo mutegedde oyo Naluwanga ye yamutwala. Waliwo yatubbako lubaale. Yali obulungi yalina emmotoka yalina buli kimu yalina yeyeefuula nti maama amwagala nnyo yeyeefuula nti maama amuzimbira amayumba yeyeefuula ki ebyo byonna byonna Kazambe twagala omugyeko obimusindikire n'abaana be. Ng'oli eyo tomanyi ebyokola bijja bikulumba osanga oli lubuto ozaala omwana afuukuuka omwana akufuukira ekizibu ozaala abaana 3 bonna bameese bazanga naye tolinaamu bwongo naye singa weezuula ne weemanya nti nyinza ozaala bano abaana nga baliko ekizibu. Weezuula ne weemanya ne weeteekako security. Abantu beeteekako security. Okimanyi ekyo? Mpulira. Tukiyitako. Waliwo okuganga kuno okwedda kwe baakolanga kuno okw'amagirita. Kati kwaggwaawo. Nagala bamutobeka ebisale ne bamutobeka eno kati kwaggwaawo. Tulina kye tuyita okuwanga omuntu omuteekako security. Bamukola bati. Okuwanga omuntu namuteekako security. Kizibu gamba omuntu tugende mu theater ondage basala omuntu. Soma mukikola. Okweteekako security nakyo kikulu. Tojjagaana bizibu kujja Nudini. Teri kiganiro kwa wetaddeko security nti bw'onaavuga emmotoka eyo tojja kutomera. Naye ate okutomera tekujja kuba kunene nga kwa Luzeta tetaddeko security. Okweteekako security. Then we tudda ku baana abalungi bano basweet hati baffe Nudini, basweet hati ba meya. Mu bulamu kye njagala obbagamba nti lwana nnyo. Wejjeko Kazambi ofuna omukisa. Lwana nnyo byonna bigaane buli kimu kyonna kigaane sooka ofune empeke y'omukisa otuulo kakkana owummule oseke busesi. Empeke y'omukisa Ejo esinga maama Fiina obunene buno bwaliko. Ekola ki? Yejjawo bino byonna byolabye. Bino byonna byogereze nti abawala abalungi badibye. Nange sina gye nja batwala. Nange mbakola abalaba bagabane. Empeke y'omukisa yekola ku bino byonna byogambye. Okubeera mu bufumbo nga toganja. Okubeera mu bufumbo nga toweebwa. Okola nga tofuna. Okolera ku mulimu nga tolina ka promotion konna. Okola nga sente zikuyita mu ngalo. Okola nga tonyweza sente. Okola sente bwe zijja n'osangawo ebizibu ebya empeke n'azaawo buli kimu. Ogirina. Buli kimu njirina oli ayinza okuba nga agirina ewalala nga anaagifuna agende ewalala. Naye nga naawe gw'ogirina. Asooka atambule n'eyo bigaane. Ajje wano. Afune olw'Essande ajje bulenga. N'ebisiraani Fiina abaana
ebyo bintu by'omukisa nyina abantu abali mu kyondo kya Buwarabu Canada US bagamba bo kati ngomo empeke y'omukisa kuba eringa gamba nti olina jinkwasa mu ngalo empeke y'omukisa ejo esingataniza amagezi tewali muntu ne waba ali mu America ne waba ali wanga ajetazi nga tisoma mu mutuukako nzali mu America nsobola okujifuna okujjako wa Saudi Arabia kyevuna nze n'abaana ba Saudi Arabia bakola bantu bona saagalira ddala nabakoye okay mama wa Saudi Arabia bulinnya lwe banaakuwa omazeko ekiyumba ojje buzine tosindika sente sijja kukolako buzibuki bane bakadama mwakoze ki nedda mikwano gyange n'abaana bababba abaana bababba oba bakizula nti mama fiino baye enkomerero mu ddakiika 2 ogenda okuwira omwana bamubye naawe n'owiranga n'ekyenda kikutokota okitegeera n'obuuza omwana okutta omusala gwo gwonna oguweereza omuntu omwa gwaki agwadde omusajja mugume bannange mujja kuwamalako ekiyumba yajja anti waliwo aliyo ng'agamba njagala mukisa sente zange ngenda okuvayo nga nzifunyemu ng'ali Saudi ennamba z'essimu azikwata entuufu naye abantu beeyo e Bulaaya Europe eyo America kati bababba bo tebabbibwa nnyo anti baba balwadde batya omuntu omulwadde akunoonya mpaka lwakufuna omuntu ayagala obuyambi mu ddakiika 5 yaba akufunye ng'alina obulwadde bumuluma omuntu alina ekizibu ng'ayagala kujjanjabwa mama fiina anti kamale okunnyonnyola ekyo omuntu ayagala mama fiina nti anoonya bujjanjabi bwe ayo oba amagini gamusumbuwa oba bufumbo bwe oba bajja baabwe kuloga bajja baabwe akufuna akwata mpola mpaka lwakufuna gwe omutuufu n'agamba fiina omutuufu wuuno muguddeko okiwulira omwana we Saudi abeera ebintu bibiri kata ate nno kata oba nabo balabufumu omwana we Saudi anoonya ebintu ebyo maama njagala mukisa ofuna omukisa maama nagende Saudi nkozeyo emyaka 3 mu kiyumba naye kati bwe nadda bwe ziri agudde ku mama fiina omufere kubanga sipiidi gy'aba akozesa okunoonya mama fiina kati mama fiina omufere amuvuga amujja ku kituufu amuteeka ku kyobulimba amugamba myaka 3 ng'oli eyo nti mpereza emitwalo 8 nkuwe kapito wa bukadde 10 oveeyo jja okola ebibyo ate mama fiina amanyikiddwa agabaki assalamu alaikum mama gwanga mama gongana Bikira Maria nnyabo nzisindise nteekako eno namba muwala sindika sente mangu njagala kusindikira obukadde 10 oba mpereza simu ya mama toziteeka kwa mama wagenzo awe bababbira yes wagenzo oli mulwadde oli akuvuza ngenda kuwa capital oli musiru bali ne senyigo video na covid oli musiru naze uwo nga nze kufuna kujjanjabwa ate ngambo tanti ogenda kumpa capital mama fiina ne wankubadde alina sente sobola okugabira wadde ebitundu kimu ku 10 ye mama fiina akuwa sente akumanyiko ki ye mulina mboozi kinaye mpereze emitwalo 8 nkuwa obukadde 10 oba nkuwa 2 mama nze ne bompa 10 awo natandika atandika okunoonya agenda okulaba ng'oli asaze kuba ategedde nti omusaala agufunye okulaba asaze mama nga tanziramu ng'amubulookinga ekinana kigenze bw'amala omubulookinga lwajjamu obwongo nti nawirako nga mama fiina agamba nti alina abafeera bamufereramu ng'ajja mu inbox yo ng'olwo afunye ennamba entuufu maama akasente wakala tewanziramu naye nga eri gye yasindikako agirese kuba bambulokinga kati azze kuyiye entuufu sente nazikwezo zifunye wazifuna nga tewanziramu ng'eri wambulokinga mama okakasa mama gwe si gwe ennamba eno mama ene ennamba siiyo naye nga ze nawulira njogera naawe naakulumiriza lwakubanga sente waŋŋamba nsindike muwalawo simanyi nabugobe simanyani
bwe bababba abaana b'e Bulaaya bwe bababba abe Saudi abaana ba kuno bana abakazi ba kuno bano basikola bano tayinaamu na pulaani gamba nti kanwane tuuka amafiina afune omukisa alwana mama fiina mu capital akunyonyola nga bwe yali akolera mu kibuga bizinesi bwe yaggwawo kati yasiraana singo maaza tayina kyalina kayina agamba mama fiina njagala mpe capital wa miliyoni 2 ntandikewo ka bizinesi ate omufere gwe oguddeko ng'agamba mpereze emitwalo 15 nkuwa obukadde 5 ate miliyoni 2 nagasaaki tereeza omuntu omusiro ow'omu Kampala wano we bakubba ani balaba mama fiina oluusi agaba ssente mama fiina agaba ssente azigaba ddi kyenjagala tumanye mama fiina ali ayimiriddeko ku mpewo n'abayita n'abagamba beetaaga obuyambi abali eguni mujemba we tekibangawo mulabyeko nti mama fiina ayita mama fiina ayamba gwaba ayagadde oba amukutte tekiri awo nti lwakusa bye bali be nakugambye nti obusiru oba Saudi kyekiriyo ekituufu simanyi nawana e Uganda oyina akugamba naye mama fiina byonna kanjogereko ekituufu kiri nti Saudi eno oba kubusi oba waliwo ekiri biba bintu biringa chapati bino bikwata bye Dubai biri awo olumu bateekamu ne vegetable nga kiri awo kirya n'okiwulira nga ali ekyangwe abeeri oba wano abe Saudi oyina agamba mama fiina yanfollowings mama fiina aze mwini box yange nanfollowinga nga kamwaka nge kekavuddemu gamba sina gwe nfollowinga nga kamwaka nge kegavuddemu gamba nti na TikTok emu account ate blue tick kati najja nagamba oli mufere azeegaana kati ate nzeegaana eriyo omuntu ayinza okwegaana nga ayagala business nedda bw'aba yeegaanye it is okay oba okiraba n'engalo zetu kwe tuli Roseto kakaza kwe tuli okay nkulabye nkufunye nawe no olabika oli muri wa kubusi ndya kubusi Pros American Haiti oliotya Jumongo kandabe mugamba ki waliwo agenti no enamba zino ku WhatsApp nzali e Canada nkola ntya zonna ziri ku WhatsApp naye owe Uganda nkwegayiridde owe Uganda tonkubira ku WhatsApp kuba sijja kukwata gula kadi onkubire gula airtime omuntu akkirizibwa yowe Bulaaya ate naawe we Bulaaya bw'olaba sikuzzeemu kuba message ziba nnyingi ate sinaawe gula kakadi okole ki onkubire ate we Bulaaya oba ofunyemu okubuusabuusa funa owa bodaboda omutume lwakuba ebiseera ebisinga na bano bennyini abatumirira abantu waffe ate nabo babaluga bakola batya babaloga bakola batya nti sikitegeera naalekera ebizibu bye ng'ali kuno Uganda munne yamutumye namugamba nnoyinza mama fiina gw'alina yamutambulira ku basawo oli n'atuuka ayinasa n'ekikowe n'agamba mponye embwa eno yantumye nekasooke maliriza ebya yantumye nekasooke neetereze atuula n'atandika okugeeza omuntu eyamutumye kyokka ng'omuntu eyamutumye yamuwereera abaana omuntu eyamutumye yamusuza n'agamba gw'olaba oyo babeereyo ne bbaawe ne beeyagala nze abazimbidde nze abakoledde buli kimu n'akutuma kino mujjako ekikumi kyoyo kati mama fiina olaba n'okumpa ssente zino nzije wano yampaddeko emitwalo egyo 5 mama fiina sagala kira kyonna yasooke bo baamala njagala osooka omundogere ate sanguyire poloti ne muga mwagala kujja Kampala oyagala kujja Kampala enjuyo yaggwa najja mama fiina n'agamba nti waliwo omwami yakuntumyeko ebisidi naye njagala osooka omusibiremu emyaka egyo maliriza ebyange bye nnina okukola kusiranya mu Amerika todda ngaakusiranya ali munju kati oyo omuntu ali mu mbeera ng'ali Bulaaya alina kukola atya yo kunkubira nze kasita onkubira obumanyi basaba ne banyaba expert eziriwo kati abantu tebakyakola ddagala lyakunyokeza kunama akola bwoti yogera bino okwata amabugo simenga gendo yiwe masanganzira enamba zino muzira zenkutteko wano madam janayi ate nze mugambeko nadde nzija naye Kasim ojja kujjayo naawe kululwo gundi kaziwe Alex nange banziye mu nnaku nga 2 mabega ge amaalo ge mbadde njogerako
kati kazibe Alex kuŋŋaanya banno mufuneyo ekibiina mutule mulekerawo okubbibwa tumanye nti nno nga tukoze campaign eno ne twakajima nawe emyaka emeka nga tukoze campaign tetuweze emyaka 15 nga tubulira abantu tulanga kino okubanga tuli kubukedde tuli ku ekyo muwala wo sisa ali e Canada akutumire n'agamba okomawo ddi e Canada nkutumidde nnyo okomawo ddi e Canada owulidde empewo eri e Canada ani ayo nti mama fino waddala oba omufere kyokka kulaba oyogera oli ku live kale yono waddala yono waddala mukwano abantu bassebo ne bannyabo muyiga okuwa ssente zammwe respect waliwo akedde okuyomba ne Rosette Amoyo nkwegayiridde nziriza ssente zange gwe bali beejenti bo nawulira omuntu omusiru ng'oyo bali bantu bo lwaki tonza ssente nawulira omuntu omusiru ng'oyo noga kati ono muddemu ki naye kirungi twatandise obbafefeeta abamu twabakutte tulina kaabo batemeza mabega tekuli wa Kampala n'ogwo bonna basoga ozo omusoga omuyita mmere Charles Chaston kizungu omumanyi yani oba Charles Chaston kizungu mami did you walabye ebintu bye nakugulidde birabo ki ebulenga oyinza okuba bireese bulenga mukwano biru yugi mbona ye bamubye ennamba yamubye ajogedde bakubye kati gwe gwasembye banaddamu okubba kati mafina kati gwomu olabula banno Silver Drugstore mafina maze emyaka enanga nkunonya naye tofunika bannange bwoba onoonya bujjanjabi ennamba ze zino wano empapula naye ng'abajja bakuyitako bo ne bafuna waliwo omuntu gwe nagamba ne nga natwala omwana wange n'afuna empapula mangu naagala naye mafiina bannange alimba ekitegeera eriyo omuntu agenda e Bulaaya eriyo omuntu agenda e Bulaaya mu ddakiika n'amala emyaka egyo mwaka ogwo n'afuna empapula eriyo agenda n'asintana nazo n'amala emyaka 2 nga tazirina nga gyali ne Uganda wamulema okudda nakafero Anet hayi mama fina nze nsaba kumukisa visa yange e Dubai efuluma wiiki eno naye njagala toli nyanga tolina mukisa jangu ofune empeke ali Dubai ali Dubai Dubai oli wano oli eri ali ku freelancer anti ene kanchibuza nashiddamu okay Shila wa mami oli otya mami omwami agambye yaguze ennyaanya emboga n'abitwalayo from Buyukwe n'abitwala ebulenga babiridde bannange nfudde nnyaanya agambye ennyaanya n'emboga ne seeds Anet agambye ali Uganda ali Uganda visa ye fuluma yagala agenda akolesa jange bulenga olw'essande jange bulenga okay jange bulenga ku sande wena mukubira Maria Harima neyanza tata neyanze Halimatullah Sala agamba manjagala kugenda Take naye biganye ayagala genda Take biganye visa eganye kati visa etake egane eti visa etake egane eti hannange mukisa funo omukisa eriyo abayina bazadde baabwe nga babakolerera mu buto wakimanyi Nudini eriyo omuntu atayingirako musawo nga teyetagana diyingira nga ye baamukolerera dda ng'ewaka ddiini yeriwo obusiraamu bwe buliwo okitegeera 22 tulina 22 emikolo wano guno siye wiki ejja Friday wiki ejja ku Lwokutaano tulinayo Alien Skin tulinayo Nadi Mayinja tulinayo Ediawe tulinayo Engoma Enganda First Hotel ejjaguza emyaka 3 First Hotel Matuga ya mujje mutuwagire mwenna abaagala okunda bakola live bwe muti mujje sirabika muzibu wakufuna abawo Frank abawo gamba otya mutabanyi wange zo yandiwereza sente za tebo na abawo kati osasuza omwana wange tebo yaki sa bawo mulwanyi wange wantalo beerayo bakamenyo okay twali twakyayogera ku Haji abasajja abaavudde Sudaani
omuntu bw'agamba nti nva mu maaso basebo ne banyawo muveemu ndi haji olabika olimu olwazzolo naye abantu abajjano ojja kubamalamu amaanyi tukole byonna byokola oveyo twegaane mu lujjudde ama mukazi wange nzi bino bano ebagira naŋŋamba nkulayirira ekyo nasooka okukola era bannanga banoyiza haji omukazi munoonye wakita nze ekyange ne haji kati nze nyinza okweteeka mu tulubeeri kikikuwanyisa nawanika dda sinagaddamu twagala haji akulaazelaavu saagala kuddamu kwebikirira nedda mujja kutegeeragana saagala mujjeko imaani ye wulira alina omukyalo gwe nalaba nga teyebikiridde akubaayawukana nako dda akabeera mu kamera buli kyakuyagalira omuntu n'omwagala bwagwa musiba neyejjayo tyo yali mukyalange n'owulira obusa najja ng'azunga twafiiriddwa kitalo nze maama akazi mu kamera nze yali mukyala we nandeeta twatandikira Butambala wakadunabbi netuberayo wakadunabbi naye abantu bagamba nno gwe nga tonnatandika kwebuzaabuza nti kapo yammwe egenda okunyuma maama Fiina kyemugenda maama Fiina ze njagala haji ono ne bw'omutwagaliramu omwaka gumu omwozeeko ennaku kaliza haji wange mmuteekewa babeere obawe ennaku zaabwe bawe ennaku haji muteeka awe bulenga ate nno balaba bonna embeera zaabwe ziri ezo bonna embeera zaabwe ziri ezo nze ekyannyamba nga siri mubbi singa nali mubbi saagira kyalina oli yayagala n'asiriwala haji yanjagala n'awungawunza nze mbadde ŋŋamba tuweewo ekyokugezesa omwaka gumu tufune omwana banagenza okulanga Rosette alina omusajja Rosette tamusobola ajja kuba yewasiriza Zuula owokubiri tamusobola obeya ddala naye afune omwana ali tafuna muwala muto kuba noono yali awasizza nkanga kituufu era yali awasizza muntu atulumye afune omukyalo omukulu asaanidde nga si mukulu nnyo amwonya ennaku basooke bafulumemu bagendeko outing betekemu oba tubataddemu kuba abantu bajjamu wa ssente agendeko e Dubai asooka amumaze emyezi ng'egyo ebiri bajja ku mingi egyo babeereko eyo ku makya fulufiga ajjamu kutulako obusajja tasoboka fulufiga ajja kumutuuza ajja mutuuza muddira mugaye gwe haji alyoka amusomere so mama Fiina njagala kumukisa Rosette tusaba ku namba ya mama Fiina enamba ya mama Fiina twogeddeko mix and what have you ze zino 0772458 ze namba za mama Fiina 964 abadde abuze namba yeyo zolaba wano zobo kubandaba Katongole kata luli nawulira atidde ndi olutalo lujja lwawo olutalo lwaggwa Katongole ekyo nayo kitiitiizi bulala abantu ekata omala gavaayo bwotyo odde ku bijja byabajjajja bofunemu kyene Uganda ndemerayo ojja kuddanga muzira mama Fiina njagala buyambi bwo mukisa guganye owebuyiko yaguze ebintu owebuyiko yanguyidde ebintu byange naye simeba kakati omukisa gwa haji saagala muntu n'oba mpadde enkuke musala muntu kundira kintu kyange ate mami nandiwayiriza oli senga naye mugambe taliiwo mukyala Maria yaliyo ngenda mufuna so abeetaga obujjanje bwa mafiina jangu bulenga ku Sande ku makya mafiina jjanja olunaku lumu mu wiiki lwa Sande ku makya okay so mukomale nyina abantu nakizuula mayibo bwokola ebintu bino ogenda nomanya nti abantu abatalina abeetaga okuzaala abaana nabo bangi bwe bati kati batandise kufuna baartificial abaana naye omwana gwe weezaalidde abamwana ono agambye batandise okufuna ebigalanga
eggalanga omanyi ekigalanga n'ebigalanga tebakyawula waliwo eggalanga waliwo ekigalanga byombi nno siguna kyemmanyiiko waliwo ensekebe ezizibikira waliwo be basiba obusibi obutazaala oli naakusiba kompuyitire nagatoli komba kusanyulya mwana oba olina musajja omuzaalidde mwana n'agamba owange gwojja okukomako era n'okoma ku oyo so ebyo nsonga ntono ennyo eri maama Fiina senga oba ofunye maama Fiina omutuufu jangu ombuulire kyekyakutuukako ddeni ndabe kyokuyamba ow'ekyogo agambye Fred ane ye Fred kandabe Shira ono Shadi agamba ow'ekyogo aliwa bannange Fred Katz agamba ekyogo naye omukulu kimukolako kati ebintu ebyo njagala mbidda buli kyemasemba nakyo maama Fiina yatandika okwogera ekyogero emyaka 25 egisa 26 kitegeeza mu Uganda ndi expert 100% tuve ku bino ebyogo bya social media ebyogero by'abasawo bemulaba nti nze nkola kino maama Fiina mbadde mumanyidde emyaka egisukka 25 ngamanyi nti maama Fiina musawo era bwakwatako wona naye abantu bagenze batuuka ne babuzaabuza abantu nga tebaawula kati wa kyogero na kyogo galokwira jofuna ekyogo ky'omukisa jofuna ekyogo ky'omukisa ekyogo tukiyita kyogo kimala bibamba noti kuteekamu mukisa waliwo yatulimba mbu ekyogo kya mukulu ekyogero ky'abaana bato ekyogo tukiyita kimala bibamba ebibamba tugeze ofiiriddwa taatawo bakunazaako amaziga okimanyi ekyo ebyokunaaza amaziga twabizza lumbe oli agenze kusamira amaliza mikolo gya kusamira kyogo oli alina tugeze emikolo gy'abaddemu oba gya kuwonga oba gya kikyogo omukisa gusigala mukisa guli independent tuva ku kyogero ky'omwana eky'omuto era ebyo ebyogero byawukana tulina ekyogero ky'omwana omulenzi n'ekyomuwala kati maama Fiina gyogenze otandise okuntama ati nze ebyo byonna gyebiri byanja waliwo ekyogero nga kya mwana muwala n'ekyomuwala kirala mwababira bebyo mwalimu biwulidde yes bakimanyi nze mbadde oli asituka busitusi ng'agenda nti ngenze kibuyeggula kyogero ng'agula mu ntuntu ng'aguba ku mwana omwana ebizibu abisanga mu maaso so eriyo ekyogero kye tugamba nti ekyogero ky'omwana omulenzi n'omuwala kyogero kino kye tubateekamu okuva ku mwana lwazaaliddwa nga yakaweza ennaku 3 mpaka ng'awezezza omwezi ne tukimugjamu kati ekyo ekyogero ntukivaako nebayo ekyogero ekyabakulu kye batandika nakyo tugeze emiti gy'omwana oli egyamuteekebwamu nze nkyenaaza waliwo yaŋŋamba nti enuludini nkwagala ojjojje nkunaaze neŋŋanenga lwaki mutujooga okutuuka awo kubba sawo bannaate abalala beetaaga kyogero ki kuba entegeera 0 sibamanyi nze nemanyi nze musawo okitegeera kati ekyogero ekyo bw'otambula nakyo n'okinaaba kikujjako tugeze ekyomwana kirimu emiti 17 tugeze tuwagatte emiti 17 byatabulira omwana ate ekyomukulu tuba tumaze mutuusa mu siteepu etandika okuyiiya n'obwongo okumanya n'okutegeera kyo kisingawo naye byonna bisigala byogero era ekyogero ky'omukulu tokinaaba nti onaaboonaabe onaaba lunaku lumu nga kiggwa kati awo ku kyogero Canada, Europe, America kintuukako musobola okukimpeereza bwe kiba kyetaagisizza eriyo n'omuntu ateetaagisa ddagala nga ye ate bw'alina bayeyongera kusiraana ng'ayetaaga ki nga teetaaga ddagala just kumukansoli nga ti oba alina kyabanjibwa oba alina ki bingi mu bujjanjabi mbamu nga bwakukubira gw'omanya ekimuliko kubanga mugundi si abadde ambuuza ntambula ddi ntambula mu gwakuna nina trip gwakuna egenda kunzunza buli wamu wonna mpaka mu Basise ndowooza Sise obudde bujja kubeera nga bulungi muuko obwaluuto eno bwabadde bubi nnyo ate kati bwongeze mu gwokubiri awo butandika okusalamu andi ngamba kati bukyaliwo bukambwe ne mu gwokubiri awo bujja kuba bukendedde so byebyo tweyanziza nnyo tweyanzeko kyalina ekirala oluzaalo ono waliwo ab'oluzaalo bampereza bali wano Uganda bali bweru bw'aba ali bweru nkubira ku namba ya 07829 0 782 95
95 17 1 7 21 21 oba 0 0772 45 4 5 89 8 9 64 6 naye nga byonna mwewale abafere mama Fina akola omulimu gwe naye nammwe mukole ogwammwe okubeera abalabufu abo baveeko nabagambye dda kati paati yawe ow'oluzaalo ali e Uganda abantu nakunyonyodde negamba ojja kukaka omuntu okutegeera nga oyagala afe kibagambye eri omuntu gwe baasiba waliwo omuntu nga mukyala nga balina ssente empya n'enkadde bana batakkiriza mu kalica batakkiriza mu byagundi nkulaga mulimu badokita mune mu Kampala bayitirivu nnyo mbu bagaba enzaalo zino eza artificial yes bya mpiso n'abigezesa emirundi egyo n'abivaamu ng'afulumiza obukadde 152 ng'era tafunye kuba bamusiba so muwa amagezi bw'aba ali kumpi wano kwata emmotoka yovuga jangu ebulengo olw'Esande ogamba Mama Fina sizaala nazaalako abaana 2 nakoma kwabo nazaalako omu kati njagala kuzzaako oba sizaayirangako ddala ekituufu ngenda kimanya ng'oliwa ng'oli bulenga va ku bino ebyokugamba mbu nze kangezeeko bino eby'ekizungu kati eby'ekizungu mbiraamu bakadde nga mwana yali mbiraamu bakadde bafuna abaana ne babeetikkira embuto wakitegeddeko ekyo mbiwulira abakadde myaka 65 7 ng'agenda mu ddwaliro waliwo dokita waliwo omuntu eyabinyumiriza byonna n'anzigirayo data kati nga bafuna bwana buveeyo nga bubeetikkira embuto nga bazaala nti azadde balongo nga bamuwa eddagala lireeta amabeere omukadde nga bamuyonsa baana naye abaana abo boozadde bakugambe ntya kiringa ettooka etteme mu lusuku eri fresh libatemye wano ku lusuku lwa Mafiina waliwo bino ebitooke ebinene ebiwanvu ennyo tomanyi oba olya ttooke oba bbogoya oba olya ki so omwana omuzaale mu kalica tugamba anyuma omusindise era anyuma omwezaalidde ng'era ofunye obuto olulinomo ng'osanyaladdeko naye bino ebitali byakusanyala oyo muveeko waliwo ataawa wano Sharon wa Jenny nze nakazaala abaana ava gwenzaala yafa buzibu ki nkukubire ogwo muteego ndowooza ankubira ajja kunkubira akube ku ssimu ki eya 0782 kati anti Sharon kati njogera ku ggwe n'abantu abali mu layini eyo Sharon wa Jenny naawe alina ekizibu ky'ogaba naye ekyo kifuuse ekizibu weetaga bujjanjabi akubye ku ssimu ki 0782 95 17 21 giddemu 0782 95 17 21 ekyogo kya mmeka byonna byetwogere tetunnayogera kino kya ssente bwe ziti kuba essimu ezo oba ojje weesitukire olw'Esande ojje ku makya okay mpozi ng'olina akatale kakogaba abakyala naye babuulirire kuba Mama Fina twayogedde kuba twagaye bakazi be basudde abasajja babuulirire ki abakazi bagaye bakakkane mukyala gw'olina olaba alina gy'akwongera batayina gwa musajja ali eyo yes kati Haji bwe yatudde n'alaba nti tajja kgenda mu maaso ajja ti tebyavudde mawulire so okwewala ebyamawulire okwewala entalo okwewala ki mutuule mwogere bw'olaba ng'omusajja wo wiiro kyamwagala kwata mpola mpola ekkubo jangu Mama Fina mukusibire mukulogere mu malirizi bw'oba owira ng'omwami wo omwagala kwata mpola ekkubo genda Mama Fina mukusibire so tuleme kumala budde n'ebyo kubanga omusajja ne bwona akola empisa n'ovunnama n'ogwa n'okola ki abasajja tebabiwulira n'abakazi tebawulira ebyo mbu omusajja njagala nnyo ankoledde buli kimu olaba omusajja akwata mukazi n'amusomesa ku university aba amaliriza university n'aba nga tekyamusaanira n'amukyawa Belinda ali Germany agamba yeetaaga bujjanjabi obwo Belinda ali wagifuna kwolonga nzizi agamba yagamba asobola oddifuna yes anoonye anoonye
gundi Sharon wa Jane agambye tali Uganda omwami wange ayinza okujja. Yes. Omwami wasobola okujja. Ku baana engeri gye bazaala nga bagira. Ona Mama Blessings, please, Mama Blessings angambye namba ngisome mu Luzungu. Ngenda gisoma nze nga bwenji ne namba yino. The number is here. Copy these numbers. However, I can read for you. Nga bwenji gattamu 0772. Ndoza byensoma obiwulira. Ati bwengattamu ebirala. Bwenjisoma n'ensuula 2 458 bitegeere bulungi byayogera. Nkusuubira owandiika. Tojja kuveeyo ng'oli mu kalenjini oyagala kukujjanjabira wange. 964 ndoza owulidde. Mami nkuweereze ku WhatsApp tebanziramu. Nze ndi Texas. Njagala olage bano abantu message zino ziri mmeka kati essaawa zino? Ndabawo 3,800. 3,800. Kentudde wano kati kokka. Kati lwaki oba togula kaadi n'okuba? Agule kaadi akube. Gula kaadi okube kuno. Gule kaadi okube. Okay. Nze ndi mama e Texas. Nawaddeyo ensonga yange. Ensonga yagiwadde ndoza ku WhatsApp. Lozeti linda ko oyingira ndo we Texas yawadde ne tonnamuddamu. Ugambe ki? Yazze. Yaweleza. Okay, o England yaliwa. Nze Okay, Trish Rich is a medical worker. I'm not in Uganda as well. I mean, are you on WhatsApp? Or WhatsApp? WhatsApp. Eno jobo singo kuba ko gwali wa? Eya 0782. Number ya 5 17 21. Ali England. So kitegeeza n'abali ebweru oba osobola bakola ko bulungi. Nze no muna ekikwewunsanza abantu bensinga okola ko babweru ate. Olaba na fabe Saudi otugambe tukume wano. Nze abantu bensinga okola ko babweru. Ate omuntu webweru taba na kajanja ako. Tebamubba tusobola. Taba na kajanja. Ono beno ni yugiaga bana Mama Finance nina business naye buli gwempa sente tansasula ate nga ne sente nange mbanze taaga. Toyina mukono gunyweza sente. Gwempa sente ntukole kino sente nazo mukono. N'okulima mukono. N'okulunda mukono. Kwega okubaza mukono. N'okugagawala mukono. Omuntu ayinza okubanga sente azifuna mpitivu naye mugambe mpolayo bukadde bubiri nga talina wadde ekikumi. Sente bwazifuna zimuyita mbuyisi. Talina kyakolamu. Eja yegenda. Okay, owe Germany nkuze mu Burundi. Owe Germany nzija. Naye akuba essimu. Germany ogenda kuddayo ddi? Trip yonna ejja kuba gwakuna. Tokuma na kizibu ng'oli eyo ng'oga Mama Fina ndimufuna ddi gwe nnoonya. Kansembeyo noono. Nze ndoota abaana bange bafa buli lunaku ngenda kukola ntya. Lwe tunaakomawo tujja bannyonnyola ku birooto. Tukka twatandisa okusomesa ku birooto luli. Ne tukomaawo. Okyajjukira? Yes. Kati akyogedde. Alina bw'ayambibwa waliwo ekizibu. Akube ku ssimu naye. Abamu abamu balina emiteego, abantu abamu balina ebitambo, abamu balina ebiziinuusi, abamu baabawonga, abamu baabasaddaaka nga muli mu nsi mutamba naye ng'ebyo byonna mubirina. Omubedde alina kibawandiikano nga sikitegeera. Ngamba n'olini ulikono waliwo eyayita Albin Umal 347 abuza akaunti za Mama Fina ziri mmeka nga zisusse ku TikTok. Kamuddemu Albin Umal. Oyinza okuba oli mupya wano tukitwale. Mama Fina ina akaunti emu yeno. Gifollowing kati. Wamalo mu following any other account. Deleting ozijjemu. Blocking. Ne bano bokolagana nabo. Bagambe Mama Fina tufu yeno. Eyina ba followers emitwala 4 n'okwambuka. So bamwagujja ne teri wansi wa kukka wansi emitwala 4 mu paka waggulu. Ojja mulaba talina baki talina following ye bamufollowinga followings. Okay, owe Germany Belinda agamba ojjadde Germany nsonga akugamba. Okay. Judy ogamba otakyana kiwala. Naye akole ku lubuto. Teweerabira lwagajja.
Olimbi. Jim kyusa wa Jim Judy kintu nze olumanye naze. Kigundi nga amukwezi. Andi kati akyuse. Ricky nga nange nze yandi kuna bantu osanze nakava. Lugumu. Olwoto lugumu olaba luyi. Olaba oyingidde nakava mu exercise. Twaba nkyalimu n'entuuyo yingidde nakava mu exercise. Nedda Judy. Nze ko kiri kyankozeemu omulimu. Judy oli muntu wange nedda kimala. Oba alya nnyo. Ekyo nga bw'okyogedde abantu bakola Jim. Andu nedda nyamba gwobe n'omukazi ogenda gula engoye z'embaga nga bwe wotuka bagaluganye baluteekamu wano. Twagala kubasibula. Twagala kubasibula ne First Hotel nga wiiki ejja Friday ejja ku Lwokutaano. Wiiki ejja ku Lwokutaano Matugga. Kigenda kuba kibiitu kyepukulu Nsasagge. Alien skin tagenda kuyitawo buyisi wabula agenda kukeera bukeezi. So waliwo time y'okwekubyako n'abayimbi abe ebifaananyi bajja kubawo bayisaawa 10 n'emu. Tukwate obudde ku Lwakutaano alesi bagambye kunkubira. Gwe kwata Friday alien skin agenda kujja bayingirira mutwalo gumu emitwalo ebiri n'asatu. Gwe noonya First Hotel otuuke ku First Hotel naye nkugambye abayimbi bagenda kukeerako okuva ku ssaawa 12 bo nga baatudde dda ekibaleeta obukyali kwekubyako nammwe bifaananyi kati bagende mu hoteri ate babeereyo endongo eryoke ekaabe. So kyembadde ndowooza gwe omuntu ali Matugga Kasangati Kiti waliwo n'ebifo ebyetooloddewo Kawanda. Friday gimyuse okola paka saa 8. Friday manya Christmas yammwe mugenda kuyingira mwaka mpya. Kitwale nti kyekyo. Banyenge First Hotel erina tundiro ly'emmere erina buli kimu kyonna. Osa okusala noga nti Friday yonna ngenda gisiiba wa. Anche mbagaye bakoleko nga bukyali. Ku musanvu ogamenera nti ngenda giryawa ku First Hotel. Njagala nekubisa ekifaananyi ne Mama Fina njagala nyumyeko ne Mama Fina. Nange olugezigezi nja kubaawo. No olugezigezi. Ngenda kubeerawo nze mbayingiza ne mbatuuza. Then Rosette mujja mulabe ku muntu bwe bagamba omuntu yagulumira abaatya. Kati ono ne Judy anasinga. Eki. Bunene. Ono anti muwanvu ye benkana. Judy kati yatuula butuuza. Ali awo mugumu. Naye Judy. Enamba zo Mama Fina kale kankutawanye yugo muzinyongere nyamba buyambi. Waliwo yakatuuka abanaye basanze mugenda Nurudin Mama Fina. Baneze nkoye Nurudin asanze nakava mu exercise nga nina okuwummula. Enamba ziri 2 0782 95 17 21 ne 0772 45 89 nkaga mu nyanziddamu 0782 95 17 21 ne 0772 45 89 nkaga mu nnya. Okay. Zezo agamba onayagala kugula tebo bakubawa ya mitwala asatu baso okuba kwenu 80 ne babookinga ayagala okugula tebo mukube ku enamba eno abagala okugula tebo tugenda kubawana basanyusa busanyusa kati tubeerawo ne ba Judy ogambe tulina alien skin tulina Eddie Yawe tulina Ronald Mayinja tulina Ngome Nganda waliwo omusajja amuyita Zimba akuba engome nganda none Zimba akuba engoma nze mmotyano mbamanya alumbiddwa emizimu Zimba agenda okutandika naye nga gwe wooli olwo kubajjukira olina abantu abaagala okulaba kwa Mama Fina nina okugabula abantu bange tugenda kulya kunywa tuyingirira sente mmeka mutwalo gumu n'ebiri aye no babuulire bwe mba mu bintu bino ndeetayo abayimbi abalala nganze ekyo tukimanyi ani njagala bannyonnyola nti luli nabaleetera liri pazo kye nakola mwakiraba Kamiliyoni n'asonga kati baba Kamiliyoni luli yajja ani abagaye leero tagenda kujja sokola okufurayi adi nze nkubuuliddemu mu ŋŋambi ngenda kuleeta omuyimbi First Hotel eri Matugga Andrew agambye waali First Hotel Lwakutaano olujja kiwedde njagala kubasiibulira wano
abana be babuuza ennamba ze zino mayinze mmanyi buli dakika wabaawo eyakatuuka ennamba z'amafiina ze zino obujjanjabi abali ku gundi programu zino boba bye twogeddeko obadde wakajja twogedde bingi genda ku YouTube noonya Megatron Media genda Megatron Media ogifune eno gyenjogerako si yammwe ate yabategeevu yabaasoma okutegeera kirala yabaasoma Megatron Roni naye amafiina banna oba weesaze otya ng'oli Bulaaya Mega kati kola Mega ekyo kijja kwanguyira Mega kyensobola Mega erinya Mega Mega ogateko Troni Megatron Media then ne Nurudini Ntege ne mama fina wanirese emmotoka yange tekasobola kujja mu lujja muno soko balage emmotoka yange tekasobola kujja mu lujja muno banna naye abantu bagenda envuga Benzi naye kataka kupangira togigenda ko nnyo abantu bajjadde kunvuma naye envuga Benzi eyo Benzi bya ddala agende mu ndala basitayangi si ya Benzi olimba agizuuminze neno okyalaba eno mama fina mugamba agenda akulaga ebbampa teriiko yakola ki bagitomera nze nenjikowa sina genda yongirabe so bannange mwebale kubanga mutulaba mukama katonda nagikyusa bampa tekuli tujja kuba tukwatagana ono ye mama fiina yoyo obwamataalisi bwakugattako bugasi Benzi lwaki weteeka ku byebbeeyi kati ogikozesa ssente nnyingi eyo kebeerewo nno ne traffic tekuyimiriza nnyo kufiirako eyo Benzi mugireke egende waliwo yankwata nanyimiriza ne muvuga nga guyimirire namuganga guyimirira ki ne muvuga oloseero nga wengulu ali guyimirire guyimirire gwe gulagawa gulina kuyimirira gwe guziza musango gukyukira wantu watakkirizibwa kukyuka ne mugamba munenze njala ennuma ngenda wahulu kulya mmere siina gafa laba bwenjogebwa agamba batadde emmotoka yange mungira ebwefu wamma bye gwe muvuka gwe jya ku kamera zammwe mbo Jozana property mbwampa Jozana olimba toyina ssente akwadde ki mbwampadde emmotoka alimba neno obagamba mbamanyi basobola naye Jozana mumanyi yanimbako emubende eyo twali tugenze nanga ngenda kukola kino katunywe chai tulye mmere ku rahmatullahi barakatu mweraba kiki kyoyagala